omusajja gwe bayita Amos Hochstein ye musajja eyakulembedde envoy gye basindise mu ggwanga erya Lebanon wiiki ewedde genda osaakinga erinnya eryo Amos Hochstein ofuna bulungi ojja kuba olaba nti eyakulembedde envoy eyo wiiki ewedde nga batwala proposed deal okuva mu ggwanga erya Amerika eri gavumenti ya Lebanon okubanga bateekawo ekibayita ceasefire wakati waabwe n'eggwanga lya Israeli. Let us first break that down. Eggwanga lya Lebanon si lye lirwanagana n'eggwanga lya Israeli. N'abaatutte ddiiru bakyamu. America deal zonna zeetwala on behalf of Israel to Hamas zonna zibadde zigwa butaka. Lwa nsonga nti America ekola deal just for the cameras. Onfuna bulungi nti okubateerawo embeera mbu tukoze deal waliwo deal etambula babaguumaaze. Onfuna bulungi olwo balowooze sensi nti waliwo kye bakola okubanga bayimiriza olutalo naye nga it's not the actual thing. Olutalo luli wakati waba Hezbollah bamukwata mundu ne gavumenti y'eggwanga lya Israeli, si gavumenti y'eggwanga lya Israeli ne gavumenti y'eggwanga lya Lebanon. Are we clear now on that one? America is dealing with the wrong people. America deal ina kugitwalira ba Hezbollah. Ate tesobola kugibatwalira kubebe eyagala kubata. So biki ebyabadde mu deal, meaning eyo deal eri fake. It's already fake even before it is presented because you're presenting the deal to the wrong people, and it is supposed to be Abayisirayiri abawa deal abawandise deal oba Hezbollah abawandise deal eri government ya Israel oba government ya Israel okubanga yewandise deal eri aba Hezbollah. The whole two parties discussing are all wrong. Ofuna bulungi ebyo tubiveeko. So bino byebimu ku byabadde mu deal eyo egamba nti the Lebanese army is the only legitimate force in South Lebanon ne UNIFIL oba United Nations Peacekeepers abali responsible for keeping the border between Israel, the southern part of Lebanon ne northern part of Israel okubanga bakumirawo emirembe. So bagamba nti government y'eggwanga erya Lebanon ine okubanga legitimizinga obanga yetwala obuyinza bwonna ofuna bulungi obu okubanga yeyokka efuga oba ebera n'ebyokulwanyisa. So party endala egamba the Lebanese government will grant the security forces the necessary power to implement the decision the decision to prevent Hezbollah from arming itself. Ekyo kizibu ebyo babigezaako dda ne bakuba akalulu ne bakola ki to disarm Hezbollah biki byagaana era byalema. That one is impossible. Naye nga kiri mu ddiiru nze basomera biri mu ddiiru. Then monitoring the transfer of weapons across the border nti government y'eggwanga lya Lebanon eyina okubanga etwala obuvunaanyizibwa obulabiriza empanyisiganya y'ebyokulwanyisa ku nsalosalo z'eggwanga lyabwe na biki. I don't know if babikola oba tebabikola. Then endala egamba dismantling all armed infrastructures that are not consistent with the decision. Which decision? Nfuna bulungi I don't know. Decision kije boogerako sigitegera bulungi. Naye nga bagamba nti government y'eggwanga lya Lebanon esaanyeewo buli kolero buli terekero buli biki ebyokulwanyisa webibeera kasita bibanga si bya government y'eggwanga lya Lebanon, meaning the government y'eggwanga lya Lebanon erukozese obuyinza n'amaanyi gayo geeyinawo okubanga erumba aba Hezbollah ebalwane bajjeko ebyokulwanyisa na biki on behalf of eggwanga lya Israeli kwegamba babayambo babanafuyiza onfuna bulungi babalwanira olutalo babayambo kusaanyaawo Hezbollah, because if you disarm them that means obo basaanyizaawo baba tebakyayina makulu. So then wano ne bagamba nti
basanyewo n'ezo zi underground tunnels zaabwe zonna baberenga kwegamba baagala gavumenti y'eggwanga lya Lebanon ebasanyizeewo Hezbollah in brief bwentyo bwe nsobola okukiteeka. Then bagamba wano ku point eddako nti Israel will withdraw its forces from southern Lebanon within 7 days and replace them with forces from the Lebanese army under the supervision of the United States and other countries. Ekyo tusooke tukireka awo ngenda kukiddira kambasomere kana akasembayo then nkiddira ekyo. Point esembayo yabadde nti Lebanon will disarm all groups, small organizations and others that possess weapons within 60 days. That is impossible. Nakibagambye dda nti tebasobola kubajjako byakulwanyisa babigezaako dda ne babikola ne bigaana ne babivaako nga gavumenti y'eggwanga lya Lebanon. Ate n'ekirala Hezbollah seems to be having the superior hand wekituuka ku byokulwanyisa okusinga ne gavumenti y'eggwanga. Kati baagala gavumenti y'eggwanga lya Lebanon erwanagane n'aba Hezbollah okusaanyaawo Hezbollah which can't even work. Bakigezaako ne bigaana dda. Tuddeyo ku kiri ekyokubanga mbu Israel ejjeya amagye. Olaba kino ekintu ejje amagye kankabaddiremu. Israel will withdraw its forces from southern Lebanon within 7 days and replace them with Lebanese army under the supervision of United States and other countries. The other countries part is United States and Israel. United States and its allies, of which all allies support eggwanga lya Israel. Toyinza kutugamba nti eggwanga lya gavumenti ya America ewa ebyokulwanyisa Abaisirairi bye bakozesa okutta Abalebanese nesasula esente billions of dollars of the American taxpayers money abantu abakozesa ebyokulwanyisa bye bawadde okubisuula ku Lebanese nga be babasasula omusaala imbunno be baba bafuga yonna force enabeera eteereddwa mu southern Lebanon nga be bagiwa ebiragiro be bagikomandinga. Ekyo kikulaga kyekiri nti bana abantu baleeta embeera embi oba baleetawo situation kati ngeri waawo mu southern Lebanon ne bajjambu bagisolovinge. In brief, America ne ba allies bawe baagala kuteeka military base mu southern Lebanon imbu basobole because they will have to supervise. How will they supervise when they are not there? Mfuna bulungi baagala kuteeka military base mu southern Lebanon. Imbu olwo Abaisirairi imbu babeera babafulumiza imbu kati bo be bajja babeerewo. What about the UNIFIL forces, the United Nations peacekeeping forces? How about tugaziye bugaziya United Nations peacekeepers abaliyo aba UNIFIL betubatongerayo abalala? How about that? Lwaki oyagala mbu independent American contractors, American companies, government ya America befuga be baba bajja? Lwaki ensonga tetugirekera United Nations and we just empower it? Okitegeera? So ezo ze demands. However, in brief, government y'eggwanga lya Lebanon yabagambye basinikire eri amannyo ezo demands ziri impossible to achieve. First of all, okusaanyaawo mbubo basaanyeewo Hezbollah. Then America ejje etandika okufuga government kwegamba bagende under colonialism of the Americans nga government y'eggwanga lya Lebanon ekolera ku biragiro because bweba gwaduumira amagye gwaba afuga ensi yoso gaduumira ne gakola kyonna kyoyagala onfuna bulungi. So imbu government y'eggwanga lya America bino bye bataddewo and others ekyo kiwaani others ye Israel kye bategeeza onfuna bulungi tewali other ka America mbu nga ba following commands za America and other countries. No, America ne Israel be baagala okubanga bawamba nga wolaba we babambye Palestine ne bafuga.